Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Ekizimbye omuweesi ku kkubo kulagirirwa. Mukama wange mirimu gya Uganda gyegyo okumanya okulya buloka ozijje mangi n'opaka miryango anti era njagala nzokere wano kumpi wano owaayi nze mbadde nno nakatiba kange nemmanga kaliwo kale kawake walina omwana yakagwereza nyina omwana akuba buloka akuba mmeka olunaku olunaku ayinza okuba emitwalo ebiri akeera mu kiro saa 10 ngaakedde dda nanyuka saawa mmeka olwo abere kawungeezi ng'obudde bukutte buti kakati olwo ate akalala kali kewalina kali akalala nageza otuuka eri gye nakakweka ngenkuyeke kyekakola kali kona konna ne kakyama osula aje tuli ate muze buloka abaana tezibakube teziyinza kubakuba kubanga njagala na zino zonna zisembezaawo waziba zibeera okumpi abasajja buloka bazikubira eri mbisenyi eri wala okuva ne famire zaabwe anti olw'ensonga nti nze akatale kandi kumpi wali omugagga oli omulaba oli era ekikomera ekyo agenda kizimba okuva eri bwati atuuke n'eno waliwo naziteeka eri emmanju ate nzisombeyo nziteeke wali njagala gye wano ng'ateeka kuli eze baaba zinga buloka watadozi kwabasinga na buloka bazikubira eri ewala no mu lujja etanulujja olaba zino zireeta emisota ebisaanyi Sebutembo ono atandika ono ate agenda okuggwako nga ziweddewa era emisota giwumba nze leero wano wano wenyero zipanga awawawaawo nze mbadde kuwadde gabuwa omanyi bagamba ekizimbye omuweesi ku kkubo kuba okulagirirwa buloka wanti zijje wano noziteeka eri emmanju. Ekizimbye omuweesi ku kkubo kulagirirwa. Amakulu gali nti omuntu yenna ng'alina kyakola ekimuzimbya ku kkubo asobole okufuna ku magezi g'abalala oba okulagirirwamu ebyo by'aba akoze mu bukyamu. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero.